Kat in this town mulimu abantu abacha survivingira ku sewage. Deka nawe onarebo. Nsobora kutwara mu kitundu kye bayita kizungu mu kitundu kye bayita mu kisenyi. People surviving on sewage. On sewage in Western Uganda. In Mbarara City. Not in Buwezu. You know, if I was talking about atenga amazi ge bajazo mu sewage nale bafunyo rotiko baganywa nga galiro umwana agenda mu mwara na sena amazi naganyweraho wakirwo nagamata kasta oba fancha wakati cyaburanye umunye musaruro gwakorera ya ngafura kasente ngaina amato kunyanja ngaina business ze ngavuga imoruka esinga y'ubunini escalator kati yaje ko Chotamba na yeye tubera mu mfufu eguro kati katonya ature mu yake katonya ature mu yake kitegeza umusajja anonya ebijayo abana Uganda bona tibabire bulungi kakato oyo aba politician oyo aba freedom fighter katobera kulembeze nga batugamba endowooza ye nze kyensinga okwagala nnyo abantu yes tebajja kuraba Bobi Wine bakulimba abantu bajja kurwa bulumi bikijja Bobi Wine byayogera byebireta abantu kwegamba ayogera point ezikukwata ba farmers baina bank nga bajita cooperative bank ebyagwawo ati kati yaliwo sagala tugambe ati bwe tugamba abayinji ntenda kubatikora banka yabo bwe tugamba abalimi twagala kubatera ku banka yamo temurowoza tulimba dyaliwo they real yes atenga obusobozi bwa government obudego obisere ebyo nga government ina sente zimala naye obusente butono bwe yalesoroza nga balimi balina banka yabwe nakulwa lero kugamba tuli kusho bwe tunya kachayi ati tuli kumata agatali mu mazi mubaga naga kayiga agamba sino yakule kumata mutali mazi yes tuli kumata agatali mu mazi kuchalo yes naye bale kuzimba ana senga eriga state house senga si ya government no twade bade tsara mu karina ana bade dagala sulenga Bobi Wine wamanda bakopera lero unore nyini isegeza wine dreams of before nali yagaranga teke ko waguru eberenga ya Bobi wanga nze nakuranga ndaba Bobi nyumba ye nganje taka kati kwa kuba ubusobozi tebwaliwo twakora ko twasobora Nolan Sange Tuvaniza Minabali Kumukutu online television, the Flashlight channel Uganda. Please kindly people, whatever you are, don't mind. You can keep sharing and subscribe to our channel. Tell the world that Orwalero truly one-on-one with the Honorable Bright Muhumuza Mbarara City House. Era tubazomukama nti asobodde okutuza omukulembeze w'eggwanga ne bantu mulina omukisa. Oba badde password ya 226. Zekyengina okugamba. Yesebo. Kiri nti ekisooka zikiriza soke mbuze ku era soko babuuza abatulabe mbuze kuba ensi yonna wana nti ensika tiri ku babi baffe aba Flashlight online television absolutely babuzeeko era mbanirize mu kibuga kyaffe eky'Embarara eno Mbarara yakafuuka site ate eno Mbarara site si ya Mbarara yokka si abantu ababeera mu Mbarara yokka it is a sub-regional city absolutely kati ne abantu b'Ebisenyi bakolesa Mbarara ngisite yaabwe ab'Isinjiro bakolesa Mbarara nga site yaabwe kati ebintu bifa wano mu Mbarara bakyova olaba ffe ab'Embarara bwe tuba tukaawa ku buweereza bwa gavumenti ne balaba nti nga tulina makubo malungi amalwaliro gaffe nga tegalimu ddagala ab'Ekabuyanda Isinjiro beebuuza Mbarara tebiriiyo mu site ate oluffe ab'ewala ebukanga ebuweezu bo bali bubi nnyo so eno kibuga tetulinamu makolero gawera twali tulina factory eyo owekitiibwa Mwebesa Francis ng'ekola ku mute y'Uganda ne bagigalako
tetuyinamu makolero gasobola kuwa abantu baffe emirimu, tetuyinamu kintu kyonna kitusobola kugamba nti abantu baffe kyebaliko. Ne factory y'amatooke emu eri Buseenyi, endala bagituteeka Kiruhura. kakuli okonere bulijjo batugamba nti no abantu wa Eastern Uganda muli bulungi nnyo mwe mwina buli kimu. Eddoboozi kati liva wa honorable direct agezako banyumya how Mbarara people are suffering. Mukijeko maybe because we Abanyankole everything is fine. No, kama gambye tuli kubi ni tufa. As tell the world on what is happening in Western Uganda apparently. National wide tour. And then from there tujja kuba tugenda direct ku point ku muntu wa wansi owa bulijjo. Omero tuzira no makage tubasange mu parliament ng'alima amasuuti katumusanze waka akachaya katuwadde kajwisa katuwadde temufa twali kwera dike mantu genda tugamba temuli abuli wamu bagenda babuta ono nalo batasobola oneyo tebiriyo era tuli safe nnyo tuli safe nnyo eso era kachayi tukanyowa mu tota wewa kati tuli kutua ya president kati president waffe Kyagulanyi omulonde kati twatandikira bundi bujo nitugenda Buseenyi nitugenda Rukunjiri yesterday. Today we are going to Ntungamo. We shall conclude our national tours with Isingire tomorrow. Abantu mwebali kutwakira. I know some viewers understand Runyankore very well. So mwebali kutwakira. People commenting first we watching from you, we have people already commenting. Yes, mwebali kutwakira. Mwebali kutwakira agokuba abantu bakatwakira nesanyu muyahetekateka yo kugira ngo nupu naye abantu ba Buganda yonka wari wendo woza abantu ngabaro barowoza nti nupu eri Buganda yoka which is not true. Kubanga nupu kibina kyaji abufuzi naye bwolaba ensonga zekindirirako zikwata ku buli munansi ensonga ezo zezisinga nupu amaanyi kubanga gwobo gamba bulyake obukenuzi corruption okujenguzi bwe batulwanyisa ku lyenguzi twaba tulwanyisa buli gwenguzi mu national platform tukagira nkatunga mu for example waliwo amadwaliro gempeho ghost health centers musanvu where in Ntungamo district. Dinda kakadoka bagambe bulungi kakabatiza mu Luganda otufu nti Embara mwenyini mu Ntungamo mwenyini jebazala kata jebazala mukyala Museveni nti waliyo amalwaliro musanvu gempeho gemisimu nenga government esasula abakozi bayo sindikayo dagara. It is known in Western Uganda. Ate omuntu atulabira nga guru nga komansimbi ayinza bakakiriza kubanga yalowooza nti eno abantu bona bali bulungi nnyo ye alowooza nti abantu bona eno bali bulungi nnyo. So ffe tugamba nti national platform bwebe eyogera ku kintu ng'ekyo kitegeeza nti abantu baffe irrespective of where they belong in terms of political parties bafuna obuweereza amadwaliro ago senga gali real on ground. Ekyewunyisa tewali gwe bakoma gwe basiba tewali ali mukomera abantu ate obujulizi bwaliwo nti amalwaliro musanvu gamala emyaka 8 gempeho nga gali mu Ntungamo district. Bwoba ogenda wano mu Mbarara tulina ekkubo lye bayita Katete bridge. Katete road. My mother that side. Yes. Towards Nyamitanga. Yeah, towards Nyamitanga. The bridge, I think it needs like 3.2 billion to work on it. But now, as I speak now, people use the Nyamitanga road, Kabale road, and you just branch and come back to Katete. Now, we went to Mbarara. In Mbarara city. You know, ekyatwewunyisa twali tutadde nga tutadde ku amaanyi
oruguudo nga rugenze mu budget orutindo rugenze mu budget president yajja n'agamba tayagala rutindo olwo mu budget Mr. Tibuhaburu Tibuhaburu ate mugamba nti fabeno tuli bulungi entindo zaffe zebaja mu budget barujamu ne katika mbuze kyoliko ogamba nti family zifuna mu NRM. It is a mere family, not Western Uganda at large. Yes, ate Uganda bamanyigani brother sister yes. uncle abo bafuna eguro nagenze ne secretary general Leo Rubongoya ne madam VP Joel Mugisa kuntunga mu district twasanze diso wentunga DPC wentunga OC station wentunga deputy diso wentunga RDC wentunga bona bo baraba ku maso barugando diso that one is a fact. The family is leading yes. The entire section of Mbara. Bona ngabava mu Moroka norowoza abantu babanonya bata. Kumbe bona bava kiruhura. You can just use Ntungamo as an example. Beginning with the DISO, the RDC, Deputy DISO, your family members, DPC, the OC station, bona bobo waraba. Family members. Baruganda kati ngwatu gamba simanyi nti era batututeyo mukyaro mchakura nyagendeyo entoche bazite omunsuko rusuko era twayise matoke eyo twambuka betukirye motoka bezizikira betugwa ebingo tubigana tugamba tusobola kugenda yeyo bwe mwagala tungamo ya mbere nayo so tunonye kifo kirala twabawode bifo bisatu ni bachuzinga mu kimu kuba tetwasanyuse naye wakiriko ngomu byomwe kuva wano tugenda direct Ntungamo so chengeza ko kugamba yes it is not true that the people of Ankole are doing well in terms of incomes. We are not doing well. Absolute poverty here. Absolute poverty. Absolute poverty. Nti omuntu wa wano munaku nnyo okuzinga mwe bwe mukirowooza. Yes. Abaana tebasoma. Kati in this town mulimu abantu abakyasurvivingira ku sewage water. Leka naawe onarebo. Yes. Nsobora kutwara mu kitundu kye bayita Kizungu, mu kitundu kye bayita mu Kisenyi. People surviving on sewage. On sewage. In Western Uganda. In Mbarara City. Not in Buwezu. You know, if I was talking about Buwezu, maybe you would say what in Mbarara City, people survive depend on sewage. Atenga amazi ge bachazo mu sewage baganywa nga galiro. Umwana agenda mu mwara na sena amazi naganyweraho. Wakiriko nakamata kasta oba fancha wakiriko. Because they must over the cost of water. Government. Can you imagine? And then the people claiming Western we are okay. Njakura gayo mukisenyi Biafra mukizungu ezo areas ekyasinze abantu bangi muno mutawuni bakuba karuru abamu bakubira opposition abantu bakubira NRM naye bono Banyarwanda babwe misoro naye badependinga ku sewage tibaina siringi sibiri zakugura amazi ejirikani ya it is unfortunate in Western Uganda. Yes. Kati wakiriko abobo basobola kufuna sewage wali una batajirina because emyara you cannot tell me bajite emyara the malaria channels tosobola kungama tamaza gabamu gaba good for human consumption gaba ochirozo roza omuntu marungi wadena kamsi marundi naga national water sewage corporation genyini osizana kura tapu niwaja efufu niwaja amazi gatosobora ateno mubara tubare tumaze emyezi mukanga natuyina amazi honorable this is a serious point what is the way forward for Ugandan okulaba ntembere na solo jiba ekisoka mbade njagala kujja yo ekifanani ekiriyo kye batulimbirira nti tuli bakabi fe abenkole tuli bakabi
ekyo kifaananyi njagala kukisaanyawo si kituufu. Olunaku gwajjo nagenda ne His Excellency Bobby mu ddwaliro lyaffe lya National Referral Hospital. Twali tugenze kulaba maama wo mukwano gwaffe Kuraishi alwadde. Yalaba abantu beebaseku. People were sleeping on the ground. Nga basula wansi. Yalaba kyenaali mugamba bulijjo nti eno eddwaliro lya gavumenti abaavu bali side yaabwe n'abanaku bali side n'abagagga bali side yaabwe. In the same facility of a government. Kati nze kuba ndi munaku nze siina busobozi obugabana ku keeki ya bwanga. I need to know kugabanya the national cake. Kati esente zazimba eddwaliro yali loan from World Bank. Of which I'm also paying that loan. Kati waliwo omugagga nti ono yasasula oli tasasula fera tusasula. Bw'oba ogula munnyo osasula loan eyo. Ogula soda osasula loan eyo. Bw'ogula sukaali osasula loan eyo. Kubanga waliwo direct and indirect taxes. Okitegeera? Direct and indirect taxes. Absolutely. Direct taxes zija kubanga basasulwa bano abasuubuzi abakozi ba gavumenti n'abasuubuzi ba direct. Naye naawe ng'oli mulimi ng'ovuga boda ogula mafuta buli lunaku, that is an indirect what? Taxes. Because buli lita y'amafuta gy'okozesa gavumenti yateekako siringisi 10 ezo. 10 buli lita eki. Kati bw'oba okozesa lita 10 o 3 manya nti buli lunaku osasula omusolo gwa nusu kakaaga. Kakati kyenaali ngamba ababoda muno mu tawuni balinga emitwalo 3 wano mu Mbarara. Oh yeah. Nabagamba ekisooka twakola research mwabo baboda 90% of those ones have been married for over 10 years but tibakyalirangako maka mwebawasa manyi Uganda. Yes, nti amakuru gacho ababoda tebachi bayina abakazi bayina abana ne tebakyalanga gye bazala abakazi baabwe. Yes, tebayina busobozi naye atenga babagara abakazi babagara nyo naye obusobozi mubunaku bwabwe bwagala ekisanga mwenu omubanyankole omulyankole manyi Uganda bwalisiri bulungi ekintu kiza okumanyisa nokugira ababodaboda obusuleka 9 aligana batwire bashwire nti 9 ku 10. Yes, abawasa babadde batwire n'abakazi babo kumanya emyaka 10 over 10 years nti babawasiza okusukka emyaka 10 ate babagala nnyo ate balina omukwano gw'ekimmemmete naye nga tibasobola tibabasize tibakatugire tebakyalanga tebabanjulanga nakumanyi okuzuga bakite okwanjula okuzuga paying dawali natwe okwanjula n'owayibira kati sigamba nti tebagala bakyala baabwe naye kuba kuba obusobozi babeetaaga naye obusobozi bw'ebitono bazadde abaana bali mu kayumba ye asooka n'apangisa akayumba kasingo n'addawo n'azaala omwana osooka n'asula mu ntebe n'azaala omwana wakubiri n'akolesa deeka kimwe ekitanda osanga musinga olumu omukyala n'omwami basula waggulu abaana basula wansi. Embeera eri muno mu tawuni ennyingi nnyo kati ebintu biri kati ebizimbe mu tawuni abasuubuzi be baali bagamba nti ffe tuli bulungi era temututawaanya naye ennaku eziwedde bantwise ffe activists ne batugamba nti naffe tulemererwa. Kati honorable mbadde nsaba manye omuntu atwalira atuwuliriza n'abyetaaze amanye what could be the way forward kuba nti okwogera Uganda abagwaka mwogedde nnyo activists mwogedde nnyo what would be the way forward na Uganda akola ati okujjako enembeteza oba enembeera embi ekisooka balina kumanya historical political background of Uganda. Nimutegeera nti byetwogera they are not coming from the moon. We are not dreaming. Oyinza kwogera ekintu n'agamba nti kino tekisoboka naye it is our responsibility okumugamba nti kyali kisoboseko kyali it was worth here kyali kibaddewo ate nga obudde obwo nga tusolooza omusolo gwa billionaires 5 zokka
katsoroza buwumbi n'obusirira nsoroza trillions na trillions nezigenda wa konka njagala kugambe nti obwire bwadda president Museveni nga tanaja abalimi sibe ba farmers baina bank nga bagita cooperative bank ebyagwawo ati kati yaliwo sagala tugambe nti bwe tugamba abayinji ntena kubatikola banka yabo bwe tugamba nti abalimi twagala kubatera ku banka yamo temulowooza ntulimba dyaliwo they're real. Yes, atenga obusobozi bwa government obudde ebiseera ebyo nga government ina sente zimala naye obusente butono bwe yaleesoloza nga balimbi balina banka yaabwe gye bali bayita Uganda Cooperative Bank ogitukira nali siriiwo kati njagala obuuze omuntu mu government ani yagitwala mpulira mbu Museveni abasuubuzi bedda bali balina banka yaabwe gye bali bayita Uganda Commercial Bank. Lwaki kubanga tamuzi ez'omusuubuzi zasuubuliramu ngenze Dubai kushoppinga sinatuuka wano naye Commercial Bank endala eba kubide simu leeta magoba ndeeta magoba atenga sinatunda gye nagenze okukola ki dino bamuggi. Yes, kakati banka zino gwezikola bulijjo nze zimanya nga 3 ziri kumpi kutuuka wano. So kati kyengamba kiri nti abasuubuzi bedda batensa nga ne basupportingwa government ezedda ne bakola banka yaabwe Uganda Commercial Bank. Kati osobola kujindaga mu tawuni ebizimbe byabwe byonna nti babigula oba $2 binawulira ani yabigula nze ngamba kosase kakyeko kano kakosase ka parliament kano analiko katusegona atondoze anonyerezeko alabe atugambe eyo bizimbe ani yabitwara ku $2 ku $2 mbwe mwalimu atengo mwana wa peaceful naye asobola kukola kusika kikamba. So kati okukuba amatafali ugamani okutera amatafali blocks nazo ni kyetaago baza namara diguli konkati no mara diguli ushaka no tera amatafali kumulimba room abamba genda no mara diguli atkati gwakadaba muri mu Burundi nyo ngoma za diguli no fana opportunity ekutwara ko rubwa usigaru Dubai. It's an opportunity. Yeah. It's a very big opportunity. Abewa ko barekanga basima katonda. The following week bagamba mwana wafe yali nyebi. Warugendega okugamba agambye honali waine ekibuzo kyo. Era mbadde nsaba mukuru ekibuzo sobola kisindika right away. Tuli is called C Mark Muhumuza. Honorable a big question for you. So what kisindike tukirete. Ni abantu mwe onali Canada ngambye honorable and the doctor Hewa to become an MP. Mundagazo wa MP na msoke mundeke. Kali, muside ekibuzo kisindike we are here together. Yes, abuguze kuchimusho you can ask any question you want. We apologize on my network wade tusombiye muko editor Tereze zao. Bitwade die chance muko but we apologize for that and now everything is clear. So you can send your question apparently and you are able to answer the question. Okay, I'm waiting for the question and please kindly maybe our next show is honorable. We shall have direct calls and please for today no calls. We may not have calls for discussion and things of that kind. But you can send your question via here at tujakuba sobolo kudam. Genda maso sebo. So gwanga kubitwe genda maso. Bigenda maso. Ngamba wa history. Bwe twatugamba okulwanyisa buli bwenguzi. Secho? Yeah. Obulyake. Obote yatandika ko kyebali bayita Lango Development Master Plan. Era ku nsonga amini ze yawa ensonga ezi amini yahiri okuyaho Obote the 25 reasons which Amini gave of the overthrow of Obote's government. Namba ya musanvu. Obote had created the Lango Development Master Plan whose mission was to develop Lango at the expenses of other sub-regions. Kati oraba ekyo kintu ekyo NRM government ekireta mpora no kati na ye President Museveni akireta indirectly abagezi be bakitegeera boka mwebe kaba MP kanchi kuletero kitegeera kirete waliwo program je bayita Parish Development Model
kati bakoze bagambe buli muruka every parish is supposed to receive 100 million every parish kati woche bakoze ne bakwata ankole yoka parish zeina ne basharasharamu buli sero nefuka parish okitegere kati ujja kusanga ngaisinjiro eina parishes ezisinga almost Buganda region yona atenga isinje ina abantu mitwaro mtwaro okitegere Uganda eri mu million yeah kati baba kwata parishes zona zo muri nkole yoka already the ankole sub-region not Western Uganda. You see, Western Uganda has like 5 sub-regions. We have Ankole sub-region, Chigiri sub-region, we have Toro, we have Bunyoro sub-region, Windsor sub-region. They are like 5 or 6 sub-regions. But now I am talking about Ankole as Ankole. Oi Bobara Baba as Tute Ngawabwe. No problem. We can forgive. You see, NRM forgives. Now this one I think he will improve. Na yeko goes tara goes kwata ko ha ruzoto vayo ruzoto genda jiva mogenda jiva bakala soko na bire ku MPs be bakutte abari mukomera they were sending billions of money on the game aliyo but that money is very small bunubwagamba tubasa abantu babasente mukama wange kati nze njagala president Museveni everyone azi agende semba buli akwate samu kutesa kahamba amutwali mukomera kubanga there is enough evidence against kahamba ogenze kwecho nze era nonde jaga kwebuza nti right now waliwo ekimenya abantu mu gwanga mu Lutobazi why is it so ba focusing nnyo mu Kampala wokka so mu Kampala ba focusing mu areas where their people don't stay. Kati Kampala mugamba genda jeko echa hamus tere kumwara kweli tochimanyi tere kumwara nchimanyi na kivubaho na kivubo cyano tochimanyi echano kitegereza mwara okitegereza awawo mu kisenyi wona za kamasho building ziri wose zabo agenda zijeko untegere nto musajja ari kuja mu wango mugamba genda ajeko factory ya Mandela eri kubusega uroza ndi wano mbara sigenda Kampala njetegereza bulungi agende aye eche factory je yabekire omanyi ngo game ngo yingira war go mutawo gova mutawo etawo jimani the express highway the crossover yes nitege kati bwo genda wari factory ya Mandela bajizima mu Lutobazi true offers true ajijo tubutegere nti musajja onakola omusajja anakola agende munyonyi akwate sudiru akwata taka nariteka mu nyanja sudiru yes akwate sudiru abishenyi tumanye ngo umushije nagira si nakola aze mu Rwera akwate factory ejetire mu musheyi eno factory jimanyi ngemuche ono kakani obaka kandi nganda baba China ndaba ho kisimanyi ndaba baba China beba tunda lero mucherwa bagwita zungu sikukoza kwano kwange wenzo okuliya bitota tegera so omucheri we can grow up one rice siteka nto mucheri tugulime mu Lutobazi which is wrong okitegera kati Uganda our soils are 80% arable kitegeza nti amataka gafi takalya firino itaka wo sigembibo usiga embibo bagitembera mu Rwanda ahora hinge nsigo wo sige nsigo ensige vayo bekino kuba obuchweka kinana Kenya only 15% ezivayo only 15% of Kenya's land is better way kati fe gwacho kwate oyagala kulima mucheri sikuganye ne gwacho kuteka mu Lutobazi asoka mujeyo tumanye nti omusajja katali ali mukambwe bali baba jawo bakubira cyagura nyakarubu tibasobora kuwagira inaremo tibari mu wabwa aturayo baba jayo kubansunga ndara aho kuransunga ndara usitegera kati cyara kungamba bana kwa bafa enjara karamoja
every day nga tuluzinga abantu banna batano kurwanja enjaro jimanyi hanga enjara buli zoba ntsengo abantu bana batano omuri Karamoja region habwenjara hata nonda kunjira ngo president Museveni na government ye teri kumanyo mbazi gwenjara nibajimani nuti nashomere medicine konkugo baje ngogo mbazi nguronde ninguba abukuba I give them food that's the medicine yes. You give them food and they don't die. So hati tibakuchimanya you think the government can fail to feed that small group of Karamacho? No, but if they can spend 2 billion a day, what so kutambula zona zigende Karamoja. So atkati wazi twareyo azitusa obazi akoma mukuba na yobeke bizibu kati bogenda bagamba nti government itumule busente biki mukubikirize biki naye abakora mu government ba commissioners, assistant commissioners, managers in the ministry bagenda flats ngana Kampala bazimbira bakazi bazimbira bamama babwe bazimbira bamaraya babwe bazimbira bakotu bayimizi bona ne bazimbira katorogoza sente ezo zivawe misala yabo ngatumenye bageza ko kuleta lifestyle audit IGG Betcam namisaba nagamba president nize kisobora kunyambako okurwanisa bujyake katukolese lifestyle audit equip it noba ngo machines kubanga bagamba ati bayita machines zimara katigwe oleseyo eyo you are in the indigenous national because UPDF yandi bade ya gwanga nogireka ko nogenda mu kutegeza oyina abantu obago nyine oba mikwano jo ngaba manyegani ne directors baroko oyamba mikwano jo yenyini no yamba abantu bawe because tokabaza kunjira ngoro kukosa right to study. That's right, yes, to access education. Quality, not only education, but quality education. Which again, under Millennium Development Goals, the Sustainable Development Goals, education is number 3. So you cannot say, abantu ngumukure muze kwegurenderi ngo abantu bakure babera ngati basomye ngati bagende kusomera umuntu no gamantize mbere mu government yeyo etaina strategy yo mwana wo muntu wo munako ntasomese mwana we no strategy at all. UPE zebogera ko there is no government school. First of all, government nyini yari tegina masomo yajiremerera andi kata masomero gatandika gerezia ne kanisa bebaga tandika yote inagayo geziyo masomero bagaita government aided kubanga pangisa andi kati yo bakwatira ubukwatizi kubanga abaga tandika kanisa gerezia emizigiti kitegeza nti government ngayo teina masomero gayo era terina kati yo yandi badde ekoragana na foundation bodies ezo neteka mesente omwana wo muna kunagira ki nasoma naye kati mutawo muno the cheapest school primary school you can get which they claim it is for government osasula mitwaro 10 nokutawamu ukitegeza emitwaro 10 nokudawamu kitegeza omwana wo munaku tata we nga sindika kigali mid is the internet not to bring the best but you mid is the internet not to bring the best but you are there still watching. The total appreciate everyone. What you have to do is for us to have joint hand omunyankole omuganda omuchiga omutoro omurugwalo omugiso omusoga tukwatewamu to save our nation. Let's go back to our countrywide tour ngaffe aba national platform anga national platform nokutambula tutabala ensi yaffe Uganda. How would you see the view of the reaction of Ugandans welcoming His Excellency Bobi Wine? Enyezi bamwanirizamu, what does it reflect? Kitegezachi if you touch or flash, like as we call the flashlight, the world to see. And that's why you're flashing you, that's how the world you can open up to the world church in Okwanga Chikoleva. National wide tour. Abatwanirizo mukulembeze. Gochola bingagwe. What does it mean? I want to. Yes. Kibaja kuraba Bobi Wine. Bakulimba. Abantu bajja kuraba biki Bobi Wine byayogera. Byebireta abantu.
kwegamba ayogera point ezikukwatako nogamba enchuka yayitaga agamba muyimbi ukunje ngate yayimbi abantu babadeyo so bagamba muyimbi come to Israel to see him as a person, as a musician. Baja kuwa message message yabwe message emuvamu kamu the message that he has for the people is the same message that brings them. They want to listen to the good news from His Excellency Chagrin. Because wherever he has been, he tells them that there is still all is not lost. We have an opportunity to redeem ourselves. We have an opportunity to bring back our country senses. So, His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi ebimuva mu kamwa abantu byebireeta abantu era ntungamu bamwesunze baagala omusajja ono ayogera ku bulyake awe tugenda okumeza ng'ogamba tujja entungamu onobwe. We are coming right now. Puga eyali mukwano gwe. Puga yali mukwano gwe. Mpuga yali commissioner we. Mpuga yali vice president we. Mpuga mukwano gwe. Nakwata ku bitano. Bitano zokka. Mpuga nakwata kumeka? Zokka zitibwe bitano. Bobi Kyagulanyi senga munamugamba kubali. Genda bali obubbi tetujja. Oli muntu wange. Oli vice wange naye ekyobubbi kyo sikolagana nabyo genda ku bali Mpuga nalemerako naye yenga Bobi naye yenga Kyagulanyi akakole kyeye hata omuntu gogwe nwenga kumureba omuntu ngoyo ajja nogana kugenda kumulaba kulale olina okumulaba kakati kumuwulira omuntu oyo agamba ku bulyake buli mu parliament. Omuntu agamba ku unemployment abaana baffe ebbula gyeri buli mu kisoto Starbucks ezigadde mu rubijaawo ezigadde mu rubijaawo esigaddewo openi naye nga sigaddewo nabo abamenye naye ekikola bubi olaba abantu benyini bebamenye nga kwebanywa ku mafuta bebamenye banywa lya mafuta naye baali badde bagizira nga tumalizaho nalebo tugende etungamo kuba batulinze tulumba kati bantungamo abantu bine ebizibu nakugira nti emizimu y'amarwaro 7 ghost health centers imintungamo zaliyo ntungamo as I speak now obushuma bw'ente obubi bw'ente bonga babbi buli kimu obubi bw'ente ente z'abantu ba bulijjo bazitwala ekiro ate bagamba nti abantu bamwe abasikulu tebabibaamu ezo nsonga zoona ntusobola kuzigambaho ntunga mu ebbeeyi y'amata kati simusana kyeya is a dry season kakati kyeya tuli mu kyeya naye president yagamba nti amata tigalina kusuka 7 erita ate nga bo basobola kwenoonyeza akatale kaabwe president nagamba kitegeeza nti president Museveni amanyi gani naawo abalina factories z'amata kubanga gwe why do you put a price ceiling ku mata eddagala lwaki ekyo takiteeka ku ddagala ly'ente limanyi omubazi gw'ente eddagala ly'ente kwati president agamba nti bw'owoleesa eddagala ly'ente mu ggwanga omuwendo gwalyo tegusukka emitwalo 3 oba 2 ekyo lwaki takiteekako kubanga eno ntungamu ahitukwiza ngura omubazi first of all ogula mubazi eddagala ly'ente n'ogifuuye engoha what ticks are what in Uganda the ticks bezitafa enkwa n'ofuuyirira enkwe gumeneekuleo now we are using it kwegamba bwebafuuyira ente eddagala olesa mu rigimu engoha eguma ekola bulabi kutuzi twakunywa paka wogenda n'ofuna
amagoba the interest high interest rate ziba bajja ku mu banks kitegeera I am a money lender ogenda kumprime nange nzija mu banka ddala nimpeera so amagoba mangi banks zegajja ku bantu nyingi ni mingi abantu bakubaasa kutashashura amagoba banka zigajja ku bantu nyingi nnyo oli niyensanga nga tasanga ate parliamentary review parliament yandibadde etuula kitegeera netuula ne controlling central bank ne bateerako ne batuwa amagoba marungi g'abantu besobola kuwewoolerawo sente nezibayambako naye ekyo gavumenti tekiriiko president Museveni akajja mu buli omu aseera ekyayina nti buli omu kyalina kyaba ayongeramu bbeeyi kyalina kyaba ayongeramu bbeeyi naye n'omubuuza abatakiri nabo basobola Uganda kakati ebyadde Bannayuganda tukkiriziganye kitegeeza omusajja ono yapromotinga bino ebitono amaanyi katugere mpola mpola obadde okimanyi nti Kampala eyo abakyasinze omwezi abamalaaya bawesitana abawala mumaluzi basinga ku studio basinga abasindika ebigaali bana bawesitana Uganda temuvuma nkyegenda okwogera katume kiri Kampala eyo tutambula nga tulaba namba nogenda for investigative purpose olinagamba nini ekyana kyambala kina everything kikwenda because you know for the interest of the other person kakatulonenda gamba nakangende netunda ati batugamba muntu atudde kyalina ate on top of that nabano benyini abateekako n'omusolo bamalayo benyininyini nabo bajjako omusolo ku kintu kye naye gavumenti katonda mbadde nsaba naye bamalayo ababungu borabanga bamalayo bara bakola omuntu bali bwamalayo banna bulijjo tukigamba n'abantu bakola Bannayuganda mukiwulira balina emisaala esatu ena otemeseza ekintu mubaamu abo abali mu kunoonya abakola bwamalaaya ku lwambeera nze kubanga nze naye nsomera ku yunivasite nejembala wali omwana gwe twali tusoma naye ye ngakola ki ngakola bwamalaaya namubuuza nangamba embeera mbi nze nesafira mulimu those ones who do prostitution in order for them to survive. Kati olina omukwano gwo wano bamuyita Somoji. These are the princess. She's called to me, I appreciate you people on ground for the great work done. Thank a lot. God bless you and protect you in all angles. Somoji, a lot of people kugamba about today. Me, I don't appreciate it. I haven't talked to her, but I think bw'olaba ebimusomooza abantu trustworthy. Omuntu omwenda emitwalo 5 n'omugamba atandika capati n'agenda agula bbiya n'agenda mu lwogi ne malaya. Kati ye bw'omubuuza bimanyi ebimusomooza abantu omuwa sente kati obulaba ekiyita abantu excitement. Omuntu amaze ennaku 7 nga takwatanga ku mutwalo emitwalo 5 n'abayagala cyakalemu asanyuge tebalina capacity controlling that excitement. That's resources. Yes. Okay. Obo kyova bakugamba nti bw'onyiga nnyo oyinza kufa n'obw'osanyuka nnyo oyinza kufa. Kati awo oyina omukyalo nga ayina kutusomesa how to control excitement. No, some job you did bigambo bino si byange. So era badde kusaba era in our next show these are the people who have to have them on what on platform for further discussion. So Ugandans, as we are living tugenda kati ntungamo sawa zino in the next 10 minutes shall be leaving the place atugenda ntungamo tugenda kueleza kugamba national wide tour echagenda maso era ne nebaza bonna abatambule na fumungeri omwebenda era ne twebaza kona le bannange abali ku live show bannange ne bannange ono mwita Kimenye Deus ekyo tekisoboka NRM yo ekyayina amaanyi nnyo mu Western Uganda oli namugamba Muyanja Julius Honorable Bright Muhumuza and Dr. Iba come for 2026. We want you in the parliament in the Jaguarese government.
Kati ono ayogedde ku kya NRM ekisoboka. NRM agikula omumanyi bamuyita president General Yoweri Kaguta Museveni yayesimbako wano mu Gwakinaana n'agwa completely n'agwa. So oyo nabagambye nti tulina kubesingira argument zaffe mu history. Kyali kisoboka, yes, argument is kisoboka. Lwaki tugamba kisoboka? Kubanga kyali kisoboseko, kirabiireho, kyali kibaddeko naye ng'agudde ate nga tena n'abantu ate ng'agudde bubi nga yasembye. naye ono tuli bakubisa Saamukiteesa gwe twogerako wano timujake omuli w'enguzo amukubakawo President Museveni nga yeesimbeko n'ekibiina kye kya UPA. So mwabagamba nti NRM agikulembera ye mukulu kusinga NRM. Political parties wano mu Uganda tokiraba nze ndi wa Kyagulanyi oli wa Kyagulanyi okusinga nnu. kubanga Kyagulanyi endowooza z'omukulembeze ezo kubanga Kyagulanyi si politician. Omuntu abuuza bw'ogamba tali politician gwa yesimba. No, he's a freedom fighter. Kyagulanyi, there is a difference between a freedom fighter and a politician. Okay. A freedom fighter abarwanirira abo abawansi obugabe bwabwe tebabuli batirira mweru batakali batira obugabe bwabwe eddembe lyabwe. Naye a politician ya anoonya lyabwe anoonya bibye anoonya bitaano. Sarwa gumeka kati Kyagulanyi omanyi musaala gwakolera ng'ayina amaato ku nnyanja, ng'ayina ng'avuga emmotoka esinga y'obunene esikaleda. Kati teyagirekako kyetwamba naye tubeera mu nfuufu katononya atuule mu yange atuule mu yange. Kitegeeza nti oyo musajja anoonya ebijjayo Abannayuganda bonna nti babeere bulungi. Kakati oyo aba politician, oyo aba freedom fighter. omukulembeze nga batugamba ati endowooza ye nze gyensinga okwagala nnyo okusinga these political parties, because ffe olwokusoba kubuuza abakulira political parties lwaki mutagaataga aga naaga abantu nabo oluusi naffe twabasobedde, naffe twafuuza ebizibu. Okitegeera? Yes, naffe twafuuza ebizibu. Oleeta oja n'oleeta ensonga ne bawulira enkya oli RDC, enkya ogamba gya mpuuga. Okitegeera? Ofuuse mpuuga. Kakati abantu nabo ne bagamba essuubi lyaffe tubadde tulinda mu Bright, tubadde tulinda mu IM, naye kati naye akola ki? Atukubye ekyo. Kati message gyentagala kubagamba era aba NRM ne basanyuka. Nze kyayagala okugamba abantu wansi, abantu ground bwe bali bo opposition eyiyo gy'amaanyi eyo yokwe nange nakkiriza kubanga ekyo osobola kukiprovinga using statistics, empirically proved. Because when you look at the trend 2001, 2006, 2011, olaba nti opposition obululu gebadde egendejayo geyongera. That's very true. It doesn't mean that we have not had defections from the opposition political parties to government, but still we have had defections. Ekyo nakyo bakyetegereze nti tufunye defections z'abantu bangi abavudde mu NRM ne bagenda wa mu opposition. Abingi bangi nnyo, naye omu bw'agenda nga Mpuuga kati abantu bali amaani bagatadde ku Mpuuga, naye walimu abantu bangi nnyo abatwegaseeko. Okitegeera? So abo abatagaataga tebabamala maani kubanga abatwegatako bangi nnyo okusinga. Program enayinza obutagwa leero kuba ti abatuuze bakwagadde. Waliwo atugambye wano honorable singa nekyo bona tujja mukyaza tujja kwenda mu kibuga then oba tujja mukyazaako any other time tusobole okubeerako naye kuba because tulina okutambulamu
Kasubeko ono mchala agambye bw'ati nti mu amazima gabaawo naye mwenna mukimanyi sisuubira nti eyo waliyo omubaka yenna owanno gwegayo badde uno wali tomumulaba no kyemugamba kyagamba oyo kirungi naye kati mudde mu bulungi ategeere nti kabaale naye bale Collins ulirasima kabaale tulinayo omubaka bamuyita Kamara si wanuuvu naye opposition wa FDC kitegeeza nti abantu ate waliwo Lukiga yale erina opposition Kabaale municipality erina opposition ne chairperson LC5 yali opposition ne mayor yali opposition Kabaale goja nogenda lukunjiri kati constituency bayita Rubabu MP wabyo mu FDC bamuyita namanya napusi osobola kukyekirwa facts ezo oyabuziza ekibuzo ekyo kati goja mpola nogenda Busenyi waliyo gwe bali bayita Odo Tayebula yavaayo naye nze nkolaga train kigamba nti abankole tebasobola kukubira opposition jangu wano gende Buweeru waliwo MP omubaka gwe bayita Muche Francis Muche Francis wano kuva wano kutuuka Buweeru mayiro nga 15 wa opposition okitegeera kati bwogenda muno mumbala mulimu woman MP Rita Bwaika wa independent naye the Franka Bear Roast the NRM Franka Bear Roast bwogenda Rwampara district likumpi wano mutawu the Franka Bear of NRM Roast complete. So when you say that the Ankole NRM tukira tuwano Museveni jazalwa mama we tata we baganda be bebakola naye bona bavona. But so did a political job of recent another clips of the late Dr. Milton Obotenga Zambandi. No, Mr. Museveni is not a Ugandan. He came as a refugee in this country. When you say Bamazara wano, I don't understand. Well, you are talking about sometimes we speak the truth. You can be guided by many angles. You can be guided by legislation. You've answered me already. He made the issue is now he's Ugandan. Yes, his identity card number is 001. So me, he registered. So you could be a Ugandan by registration. You can be a Ugandan by birth. Yes, sir. Abazadebo ngabayindi. Nebo zalibwa mu Uganda. Ngofuka mu Uganda. Automatically you become a Ugandan. Empisa yewa ye India. So tabulira yo. Tebu atkatecho. Echo ebiraga nti ayiza kubanga si wafu ebyo najogedde okitegere kubanga tosobola kujja mu ambulance mu budget mbaye tunoja mu ambulance noteeka mesente za road construction kitegeeza oba toli wafu so oyo abadde agamba nti ankole tesobola kuproducinga mu opposition akitegeere nti alabe kutrend alabe nga tubadde voting pattern apart from misingi bantu where even cows vote. Other districts they vote very nicely, and it is because of what I told you. According to development master plan. Neka ngenda kuma sikatona naye mwali wande mundeka njanga tumalirize mumwe yongera buyongizi kujja ne bibuzo onagato omusomeko na obani tuwagira batu wagira someda teri yavumye no bwaba avumye ze mudamu NSB government divine screen pictures UG agambe ekitufu muzimbe nnyo amaanyi ku ground n'okugumya abantu na Uganda kijakwera kyakabinyo twebaza ono Kimenyi Deus ate sebo babulire abantu ekitufu esaawa yonna
tetuli mu njawukana za mawanga naye twagala kwegatta tubeere amaanyi gegamu. Ono kimanyi nagamba sigamba wanuupu ekibiina honorable members in the sitting parliament tulina okukendeeza ku bantu ababaka ba parliament bangi naye baleko nagambe najja kiwagamba nti agunte siwagamba mazima yakukondo bale munonge honorable batubambala nyondi ndubala yagira webale honorable nakunda always I follow you kale ugalimba kimenye debusi yagamba nti wagamba mazima naye mwina mwe tugatse bamu sobora okuzunda eggwanga somoji nagamba appreciate you lwakabinyo ono AK commander media agamba Uganda is abanya Uganda abankole mutweni mutubuza ngo bashware so muganda usigire kintu lwachi tuwagira cyagwa tenga si wafi simunango usigire muri mabo bacayina mayisi enfu saje ukora zigambe kati wagira ono agambe tatuli mawanga ono jagala kumutera ko akati karungi katiki kama bamuyitani mugamba kwa desebo ti wade ti wakuba wachi muwade deusa muwade ti wachi muwatiki wakuba abarara bade balimba nti nupu ya baganda nimba gamba nti leadership ya nupu mujimanyi abajikola leadership ya nupu ajikulira yenyini bamuyita his excellency cyangwa it is true is from Uganda but gwasora naye mu buliri wenu ntunga secretary general wenu ava wano kakoba wano musero yange era leo sibongo bamuzala wali wagulu awo yes Benjamin Katana ye national treasurer wapate yona wabushinwa deputy president bamwita Jora Mugisa naye muganda so nyowe ndo muganda so hata mwenu nanye ndio muganda ati uyo muganda nga uko muganda yo nyini not at all yes so mureke kubiha ngu HB na chanupu ne chabaganda no by the way it's for the entire nation. Yes. Zedriga ava ngu Northern Uganda is she Uganda not at all nambeshi she is nambeshi Uganda so national tumalize never national party it is not for Uganda region njaga tumalize sawa zino but I totally appreciate ono musajja agambe Museveni is not a Ugandan by birth. Please. That's why Ankole Kingdom in 1980 they campaigned him in a legislation of being a Rwandi. It was alleged. I have not come here to discuss. And that's what I said. Whether Museveni is a Ugandan by birth or by registration. You don't. But as I speak now, he's a Ugandan. And I don't know by what means. Yeah. Whether he posed himself, whether he came and grabbed the leadership, but now President Museveni is a Ugandan. So ndagala kumaliriza ebigambo byange ebimalirayo ndagala kubagamba basebo but sasire people are just coming flashlight tukwebaza nnyo nyinyi ddala divine screen picture Uganda. Thank you very much for loving us. Tuliko ground wano bayitawo kakoba Mbarara State South Mbarara City Ankole Sub-region soko jukiza abatuuze nti 226 kirizo bagana yes kakati abatuuze batusobedde kubanga nabo era ensonga eyo mbadde njagala okunzikiriza mpembere nayo mbalirize nayo hati inga abakuteera kalulu timukumanya bwaki nimutera kalulu tibamanyi lwaki bakuba kalulu the importance of your vote. Yeah. Tibakimanyi nti akalulu ko ke kasobola kuwa amasomero, ke kasobola kuwa eddagala mu ddwaliro, ke kasobola kuwa omwana w'omulimu, akalulu ke kasobola kukendeeza ebbeeyi y'amashanyalazi, akalulu ke kasobola kuwa amazzi g'okunywa ga bwereere, because why should any Ugandan buy water for drinking? Tibakimanyi nti oba olaba mu bululu bagamba njagala 10
njagala mukyere abawana kakowa oluusi nga tofunde mukyere tubakuwa akalu katofumba pirawo bulungi so kakati osanga omusajja w'emyaka 4 ali ku polling station n'omubuuza lwaki tonalonda n'agamba kibiina kinaalibiri kibiina kibampadde n'omukwata bitaamu n'ozimuwa oba 10 n'olaba agenze mu line nakola since 10 era bw'otomuwadde adayo takuba kalulu because of 1000 kati 1000 enkya yajja kubagamba abaana bange tebasoma enkya ajja kubagamba omukazi wange mulwadde siine zimutwala mu ddwaliro ate nga ambulance bazigimumbadi enkya yabadde akugamba nti omwana wange yamala kusoma naye talina mulimu enkya yakugamba nti amasanyalazi gayita wange naye mu nyumba yange kikokozeki tigaliimu gamuyita waggulu naye mu nyumba yange sigalinaamu so kati bw'oba olaba embeera ng'eyo omuntu anywa amazzi g'omumwala sewage people depend on sewage water in this town lwakuba tebategeera mugaso gwa kalulu so mbasaba basebo namanya mwabaza kuteera kalulu muteere ensonga mutwetegereze mulebe manifesto mwetegereze muteere ensonga oliwo omuntu nagamba ki naza kubikora ekindi mumanye emirimu ya member parliament emirimu ya member parliament eringeena ogusooka representation. You cannot represent people whom you don't interact with. It's not possible. Omuntu tasobola kukubanga ayagala nti atakuzwekera kana atakumanya ebizibu byawe. Ekindi omulimo ogundi gwa parliament bagweta appropriation. Appropriation means okukora budget. Ebizibu by'abantu kubitwala obiteeka mu national budget nibabikorako. Wabona a weak MP ebizibu byamwe ayinza kubanga abimanyi naye nga talina obusobozi obiteeka ki mulala bayita legislation because there are 4 fundamental constitutional roles of member of parliament. Legislation kukola amateeka gabakola gakwata ku gwe oba gabakwata bo nga bo okitegeere kati member parliament bw'oba omulaba mu parliament atenseza gwe oba atenseza ye nga ye oba ne president Museveni nga Museveni ekisembayo bakiyita oversight role. Sente zebayisiza mu budget zikoze zitya lwaki tebatugamba ze bawadde aba Ministry of Defense bazikozesa ki lwaki tebatugamba ze batadde mu agriculture bazikozesa ki ebyo mirimu jani ja member wa parliament. So mujetegereze muleke kuzwa MP temugenda mu member parliament nga musaba school fees nga musaba kawunga nga musaba sukali nga musaba soda nga musaba mukyere ebyo sibya member parliament ebyo bizibu byamwe ekikuru member parliament nga atadeko obusobozi obukusoboseza gwe okubituukako gwe n'obyetuusaako okitegeeza kubanga you are not a person with disability ntogenda obeeringa all the time okitegeeza tulina kukola naye embeera eyo aba MPs bwe balina kukiteekako etuyamba kati emisolo mingi abantu bali mu buzibu bw'emisolo tusasula emisolo mingi naye byetujja mu misolo bitono nnyo kati basebo mutukirize tugende ntungamu abantu ngamo mutegereze tuija nza kwemerera nyanga nza kwemerera itozo nza kugenda kimwe rubaaro mu center rubaare trading center n'abanywanyi banje bakadogo n'abandi niho tuza kuba turi izuba n'abacakarire kandi turaje umwabazo nza kuteramo ka disco kaketa tuyaza bishaju mwe bari kutureba Flashlight TV. Yes, kandi mbagane saba Flashlight TV nguni nyenda kumaninja Kampala nza kumani batayira TV yanyu no wenke simba umwa MP. Let me clear this. I contested in the last elections narina bendera ya National Unity Platform ate jukira nti nze omubaka omuronde owa National Unity Platform oliwo wenyini so addawo ate kati nze ekintu kyanuupu ekintu kyanuupu nekyagulanye kati kyagulanyi utolaba kati kyagulanyi nagamba nti ngenze mu DP nzigendayo
In a mindset. All right, tweza kama nabali kumukutu the flash on television. Kuja kwishimina. Babani. Pulira tuwala bagenze mu court. Abo tubaveko. Tubageze mu court bagala kuja. Ulemo muza kechibina. Waraga tulagiye nayi. Nowezo okay. Amanyaba bakandi batandika okwogera tebatera kumaliza okudo obusinga. Naye nga bemugambe next anytime from now after nga tumaza tuweno maybe next week or next week from after next week you'll be with us direct mu Kampala. Nakusalide mbuzi n'enkoko. Bantu bamulide kibapate. Nakusalide base enkoko embuzi kakati banange abali otemusaba amata twaganyode kogala gagano ate muli mazzi gawedde ne mwegali bansalidde enkoko bansalidde embuzi akasunda tokala mu nako njja kali kava nonga ngeze nange obaolumu muziki tuli mu struggle naye kandyemu ko nange you cannot do what on empty stomach. yes Tuna kusobola kulya so n'olwensonga eyo ono muwarabu agambe kyakabigiro kyo nagamba mazima wagamba mazima onali webali munonga kimenyedde osayagira nti hanashi we need you in naye nawulira nti eyo mu Western Uganda aba NRM be bayambako n'okukuuma akalulu akantu tubaddamu tugenda kutandikira awo ku program yaffe eddako honorable Deus Bright Mugumuza mumulaba tuli makage wano yagambye nedda sheno ajeetaga tugikolere waka nagamba ebirooto byo byonna eva bya mukulembeze w'eggwanga Robert Sentamu Kyagulanyi tadde ennyumba nga bw'ogyako oti yonna design yeeyo omukulu abeera mukulu iyo yakalina eyo era pulani yeeyo sawa yona musanga yeyo so down ensonga eyo ono honorable Sophia's Academy and thank you for loving us n'abana Uganda bakwagadde nnyo era abantu bagamba yeye jumba ne batutemusanyuka nnyo naye mwebaze nnyo president wa Western Uganda mwebale nnyo because of President Kyagulanyi honorable twagala nnyo yes okay Princess Somoji, thank you very much. Daddy Isaac Gamba soka nkoko ozeke mbuzi nsoke nkoko nzizeke mbuzi attachment waze na akimu atakimu embuzi tali nkoko ba edit abana bamte bali nkoko Princess Somoji agambye Prince bring gwegwambe Prince omumbeja agambye mutwalireko ngenda kuleetera baby tugenda ku Kampala atura Kampala no problem, we shall go there and see okiwulidde bagenda kuleetera gamba tumutwalireko ku nkoko ye tumutija kumutwalira nganda naye nga tefumbe nga sifumbe Somoje ebyo biteredde banaffe akumata kumira mpera mtu tugendeka right now wetungamo because tugenda kusimbula tugesobola okuzoganya tuwezerwa bino tubikola because we need to again chuka tebatutumye sebo because tukola tutekake tofali kuchuka yegwanga because we are tired of all this kind of situation. We love you very much. God bless you next time. Bye. Let's sign out everyone. God bless you. We meet each other in Of the Vein. People power. People power. Our power. God bless you. Bila mukaga tukula bilanga ddala.